Are you looking for a school that makes your dreams come true? Then look no further than Tamayus International Schools. Tamayus Junior School in Uganda and Tamayus International Academy in Rwanda. Tamayus International Academy is a day and boarding school located in Musanze and offering a Cambridge International program. Surrounded by a cool, beautiful environment, founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamayus International Academy aims at producing practically skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us today at Tamayus International Academy. We make your child's dream a reality. Tumwegayirira Allah sokusasira n'emirembe jiddeeri Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam eyatujjira n'ekyengera kino eky'eddiini n'ey'obusiraamu. Naamira omwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala, nga Allah tumutya mu kyama ne mu lwatu. Tunyweze nnyo entanda ey'emirimu gye tugenda otuuka nagyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tuleme kubeera nga tugayaalirira okukola ibaada ez'enjawulo. Buli muntu yeefubeko, buli muntu yenna abeere ng'alima olulimbi lwe, era buli muntu akimanye nti omugugu gwe yeetisse agenda gwetikkula yekka. Tufube nnyo tuteeke amagezi gaffe mu kulowooza ennyo okwa buli kanaku, okwa buli kiseera, olunaku lwe tugenda okuva mu nsi muno. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti alkaisu man daana nafsa, ow'amagezi yabuulirira omwoyo gwe. Tuula obuulirire omwoyo gwo, oteeke nnyo amagezi ku kufa okugenda okujjira essaawa yonna, kubanga Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yatulaga nti ow'amagezi y'oyo abuulirira omwoyo gwe n'akola ebyo ebigenda omumusiimisa Allah nga tannaba kufa. N'olw'ensonga eyo teeka nnyo ebirowoozo n'amagezi ag'ekika ekya waggulu mu kukola ebyo ebinaakuyisa mu kaseera ak'okujjulukuka. Oteeke ebirowoozo ku kufa, obeere ng'okola ebinaakuyambako akaseera lw'ogenda okusigala ng'oli bwombwa namunigina. Abantu bangi tugayaala ensonga y'okufa ne tugitwala ng'ey'olubalaato, era okumanya tugitwala nga ya lubalaato osangayo abantu bangi nga babika n'abantu abalamu mu mbeera ey'okuzannya. Olina agamba nti gundi afudde n'amubika, naye nga talina bukakafu ku gwani gwabika, wabula abantu bakitwala nga kiri awo kintu kya ffane. Oli n'abika omuntu atannaba kufa nga talina na mawulire gamukakasa nti fulaani Allah amujjuludde. Waliwo omusiraamu lumu yagenda n'abika omukyala. Omukyala yali akuze emyaka ali mu 7. Omusiraamu n'ajja mu muzikiti n'amubika n'agamba nti ajja tissimeeyo afudde. Abasiraamu ne bamala okusaala ne baleeta inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allah musaasire mukyala oyo, ate nga ne bazzukulu be mu muzikiti mwebali.
siraamu ne batambula paka wa hajjati, bagenda omumutuukako nga hajjati mulamu atudde na mu katebe, ne bamugamba nti hajjati tubikiddwa nti Allah akujjuludde. Ate nga ne bazzukulu be muzikiti baalimu bonna ne batambula paka waka nga basuubira nti jajja waabwe Allah akoze ki. N'agamba musiraamu kyoyo abisse abawadde amoyo, agamba nti gundi tusaala naye Kasimu. Ne baleeta Kasimu nga gwabadde abika muki mulamu. Hajjati Semeewo edduwa gye yasaba yali egi, yagamba nti mwana gwe nsaba Allah akuwangaaze osobole okubeerawo olunaku lw'endifa ombike. Oba ntegerekise? Saba Allah akole ki? Akuwangaaze, akuwa obuwangaazi osobole okumbikako, ng'ombika ebiki ebituufu. Ate Kasimu yaweza wiikisi 3. Kasimu teyaweza wiikisi ezi, accident papa yabika omukadde nga waali Kasimu eyabika gwe baasabira obuki obuwangaazi asobole okubika omukadde, ate omukadde yabika Kasimu. Oye Allah, muleke okubika abantu nga tebannakola ki. Abamu babitwala ng'ebyomuzannyo, gundi afudde. Abamu bateeka ku social media okwo, n'ateekako n'amaloboozi ag'ennaku oba akayimba ak'ennaku. Ntegerekise, naye nga gwabika muki mulamu. Naye omukadde ono ebigambo bye yayogera, yagamba nti nsaba Katonda akuwangaaze osobole okumbika. Teyazzaako kigambo kirala. Naye tewaayita wiikisi mmeka 3 nga Kasimu ali mu ttaka ng'ate omukadde yabika. Tyaba naye Kasimu yafudde, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ekindeseza ebigambo ebyo ki? Tuteeka amagezi ku kigambo ky'okufa, ate okubika bannaffe tuleme kufuula kwa muki kwa muzannyo, kwa kusasamaza omuntu nga tannaba kufa tomubika. Ono njagala okutwalira okusaasira ennyo naddala bannayuganda abali mu diaspora olw'okufiirwa mukadde waffe sheekhe waffe Kasimu Muguluma, Allah gwe yajjuludde. Simanyi nti bannayuganda basobola okufuna omuntu abali mu diaspora, omuntu omulungi ow'omutima omulungi omuggufu, ayagaliza, omukozi omutetenkanya ku bintu by'obusiraamu nga Sheikh Kasimu Muguluma, Allah gwe yajjuludde. Saba Allah subhanahu wa ta'ala amufulire ejjana nga buddiro bwe, ne famire yagigumye, agumye ne bannayuganda abali mu UK, abali mu diaspora. Ffe Sheikh Kasimu yakola nnyo omulimu munene okutuwa platform ku Zoom okusomesa abantu abali ebweru. N'atuteerawo omugongo, so nga abamu baali tebakyagala nga bakuteerawo ebiki ebikono. Naye bw'abanga Allah atwala abantu abalungi bwe batyo, tusigala tuli banakuwavu n'okunyolwa, naye tugaa nti qaddara Allah wa ma shaa faala. Yentegeka yaani ya Allah bw'atyo bw'aba asazeewo. Naye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala sheekh oyo Allah amusonyiwe, amusaasire, agumye n'abantu be, amuwe ejjana eya waggulu ey'amadaala ddala olw'ebirungi bye n'obulungi bwe obwabaddemu, n'ekigezo kyabaddemu eky'obulwadde obwa kansa. Saba Allah bulwadde obwo abufuule nga kubadde kumutukuza, amuyingize ejjana ey'emirembe, era tusinkanye naye mu jjana al-Firdaus.
Ensonga eyo nga ngimaliriza, tuli ku ahkam al-ijhad, termination of pregnancy, oba miscarriage ey'okugyamu olubuto. Omulundi ogwayita twali tunnyonnyola ekibonerezo oba ennamula y'Obusiraamu ku nsonga y'okugyamu olubuto, era ne tulaga nti okugyamu olubuto kiri haramu, era ne tulaga nti okugyamu olubuto tekikkirizibwa mu mateeka ag'Obusiraamu okuggyako nga waliwo mubarrirun shar'i, ensonga ekukkirizibwa Obusiraamu gye butunuulira. Mu byo bye twawa okutunuulira hayatul obulamu bwa maama. Maama senga atunuulirwa nti omwana ono ali mu lubuto agenda kuviirako akabenje akanene ak'okukosa obulamu bwa maama, fahina idhin, mu mbeera efaanaganako bw'etyo kikkirizibwa omukyala ng'afunye okuwabulibwa kw'abasawo, olubuto ne lubeera nga bugirwamu, fatabukal maama n'abeera ng'akola ki? Ng'asigalawo. Era ne tugamba nti ekibonerezo eky'okugyamu olubuto kibonerezo kinene, kiyingira mu muntu assa omuntu, nga Allah bw'atugamba nti waman katala mu'minan mutaammidan fajazauhu jahannam, muntu yenna atta omuntu ng'agenderedde, ekibonerezo kye muliro, khalidan fiha, ogw'olubeerera, wa ghadiba Allahu alayhi, Allah yamussaako obusungu, wa la'anahu, ate n'amussaako ekikolimo, wa adda lahu adhaban adhima aw alima, Allah n'amussaako ekibonerezo ate ekikakkali ku lunaku olw'akhira. N'olw'ensonga eyo, ensonga y'okugyamu olubuto abantu baleme kugisaagiramu, naddala abakyala. Abamu abasajja ku mulembe guno bawaliriza abakyala okugyamu embuto olw'okutya obuvunaanyizibwa, olw'okutya obwavu, olw'obutaagala kubeera nga beetikka obuvunaanyizibwa obw'okulabirira ezzadde. Naye omwana gw'oggyamu mu lubuto okumanya zambi ddene, era omukyala yalibadde agumiikiriza n'atajjaamu lubuto, oleke omwana oyo Allah amufulumye abeere ku nsi. Kad ya'budu llah wa yuwahhidu llah, omwana gw'ojja mu lubuto gw'oyagala otte, muleke abeere ku nsi, asobola okubeera ku nsi n'abeera mu baddu abagenda okwawula Allah, n'abeera mu baddu abagenda okusinza Allah. Buli w'ozaala ezzadde, Allah n'akuyambako omwana w'oyo n'abeera mu baawula Allah, mu bamusinza, ofuna empeera mu maaso ga Allah. Kati leka kwefiiriza mpeera. Ekirala nga tuzze ku migaso egy'ensi, omwana gw'okolako termination oggyemu olubuto, Allah asobola omukufuulira nga ye mwana eyalibadde akununula. Bameka abazadde nga bazadde abaana nga Allah mwayisizza, obulamu bwabwe ne butereera. Mwana n'akutwala ku hijja, n'akutwala ku umra. Bameka abaana abazimbidde bazadde baabwe amaka amatiribona. Omwana ne woba tomusuubiramu ebyo kuzimbira mayumba matiribona, omwana okubeera nga asaala n'agamba nti rabbi ghafirli wal walidayya, Allah nkusaba onsonyiwe
ne bazadde bange. Ekyo kyokka kyalibadde essanyu lisanyusa omuzadde okulaba nga tajjaamu mbuto. Naye abazadde b'omulembe guno batya obwavu ne batya obuvunaanyizibwa, abasajja n'abakyala ne bafundikira nga abafumba ababiri beegasse ku zambi ti olubuto lukole ki? Lugibwemu luveemu. Ogwo nno musango ogwa Naggomola. Ne wabeerawo omukyala embeera gye yeeteekamu, ye kennyini n'afuuka ensonga eggisaamu olubuto. Nga nsonga ki? Mukyala asobola okufuna olubuto ne yeeteeka mu stress, n'alowooza buli kiseera, n'akaaba amaziga paka olubuto lwe lufuna miscarriage ne luyiika. Naye nga ye kennyini naturally yafuuse ensonga ejjeemu oluki? Olubuto. Yeewaliriza buli kiseera n'akaaba, buli kiseera n'abeera mu stress, kakkano olubuto nga luyiise. Ekyo omukyala bw'aba akikoze nga kye kigendererwa kye, abalibwa mu basse. Abalibwa mu bakoze ki? Ebulaba omulundi ogwayita twayogera asbaabun wa dawaafi, ensonga ezisindiikiriza abakyala okuggyamu embuto. Ensonga esookera ddala, khawfan min alfakri, abamu beeraliikirira bwavu. Sirina kyenja kuliisa mwana, sirina kyenja kusomesa mwana, olubuto n'aluggyamu. Allah kyava atugamba nti wala taktulu awlaadakum khashyata imlaq, temuttanga abaana bammwe ng'ekigendererwa kyammwe kubeera nga mutidde enjala, kubeera nga mutidde obwavu. Abakyala bangi bajjamu embuto, n'abaami ne babawaliriza ne babasapootinga mu kuggyibwamu kw'embuto ng'ekigendererwa kyabwe kutya bwavu na kweraliikirira. Ensonga ey'okubiri, tahdiidi nasal, abakyala bajjamu embuto ng'ekigendererwa kyabwe kulimitinga zadde. Mukyala agenda n'abeera awo n'agamba njagala abaana aba, njagala abaana babiri, kasita nzaala omuwala n'omulenzi tombuulira. Kati buli lubuto olusukka ku baana be yalimitinga, buli waalufuna n'ajjamu, buli waalufuna n'atoolamu. Bannange abazadde naddala abakyala, tuleme kwerabira nti Allah okuwa omwana kyengera. Waliyo abatamulina, munno ng'anoonya omwana nga bagumba bameka abalinnye ennyonyi nga bagenda ku Kaaba kwegayirira Allah kubawa zadde. Ate gwe Allah n'akuwa ezzadde n'okola termination, lubuto n'oluyiwa n'oluggyamu, n'okola abortion, omwana n'omusuula mu ttooyi, abamu azingazinga mu kiveera n'akasuka. Naye bameka bakyala bannammwe nga bateekamu essente empitirivu ne balinnya ennyonyi bagenze ku Kaaba kwegayirira Allah kubawa zadde? Bameka abakwata essente nga bangi ne bagenda bagule abaana babafuula abaana baabwe nga baagala adoption? Omwana oyo amukuze ng'amuyita maama, ng'amuyita taata, naye ng'ataddemu ensimbi empitirivu. Laba gwe Allah waakuwa ekyengera eky'okuzaala, eky'okufuna embuto, olubuto n'oluggyamu. Nina omwana omuwala gwe mmanyi, okumanya okuzaala kyengera kirabo. Nina omwana omuwala gwe mmanyi, mazaalati hayya, akyali mulamu ku nsi kuno. Taata we yagenda n'awasa omukyala, ng'omukyala oyo tazaala, nga mugumba.
kati omwana ono w'omusajja ono maama we wa muka kitaawe oza ne bafuna obutakkaanya ne maama w'omwana omuwala n'ayingira mu lutalo n'agenda ew'omukyalo ono muka kitaawe n'amusomera kul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad. Bw'amala omusomera essuula eyo n'amugamba tozaala, tolina mwana, tolina makulu. Omukyala n'aga alhamdulillah. Muka kitaawe Allah teyamuwa muki mwana, naye laba omwana bw'alumba muka kitaawe n'amusomera essuula eyo n'amugamba tozaala, tolina mwana, tolina makulu. Omukyala n'aga alhamdulillah. Bw'atyo Allah bwe yantegekera. Ate omwana oyo yali alabye ku mpeke y'omwana agenda mu myaka 4 talina naye mwana, naye ebyo yabigamba muka kitaawe ndowooza mu myaka awo 17 kati ayingira 40 talina muki, anoonyezza omwana. Mwana muwala oyo alina ssente era afumbiddwa ku basajja ab'enjawulo. Allah yamumma omwana. Laba kye yakola muka kitaawe. Tolina mwana, tozaala, tolina mwana, tolina maki, agamba muka kitaawe. Laba Allah kye yamusasulamu. Yamusomera ssuula kul huwa allahu ahad ng'amulaga nti Allah aliogo, talina mwana, teyazaalibwa. Kati n'ebigambo ebyo n'abikyusa n'abigamba muka kitaawe. Allah akola ebyamagero n'aga nti basi kyo kyoyagalizza muka kitaawo, tomanyi nti kadari yani ya Allah. Ebigambo byofulumya ku muka kitaawo kadari ya Allah. Nakati omwana oyo omuwala talina mwana. Kyembagambye nti Allah asobola okuwa olubuto. Manya Allah asobola okufuuka ensonga n'ofuna oluki olubuto, okufuna ezzadde. Kimanye nti kiki kyengera ekinene banno kye bayayaanira. Era bw'otalabanga omuntu atalina mwana omugumba n'oseka n'omusekerera. Era bw'obanga ofunye omukyala nga talina mwana nga mugumba, Allah amukuwadde n'akugezesa naye, njagala kukuwa amagezi ga bintu ebyo. Ekisookera ddala beera mugumiikiriza gyali, kyekisinga obulungi. Ekyokubiri muyise bulungi. Muyise buki? Allah asobola okukuwa abaana mu bakyala abalala. Bw'oyise omukyala oyo obubi, Allah n'akusasulira mu baana bo. N'otafuna yakuyita jjajja mu nsi ng'abaana bo tebalina mwana. N'ozaala abaana ab'obuwala nabo Allah n'abamma omwana. Mukimanyi bulungi wano ewaffe omuntu okubulwa omwana nga mwana muwala, obufumbo obulamu bwe buba bugenda kubeera mu matigga. Kizibu nnyo omusajja okugamba nti kampangaale noono. Fumbo bujja kubeera mu kasuubu, alabe nga talina mwana amulangire emmere gy'alya, tooye agijjuza bujjuza, kino n'ekirala bingi. Ng'oyo mwana muwala gwe mbagambye yagenda n'alangira muka kitaawe n'amusomera essuula eyo kul huwa allahu ahad. Tolina mwana, tozaala, tolina makulu. Naye omukyala yagamba alhamdulillah. Kugera kwani? Laba Allah okugera ate n'akuleeta mu mwana eyalangira muka kitaawe. Nakati anoonya omwana tamulaba. Ataddemu ssente mpitirivu, atambudde mu malwaliro ag'ebweru kuba ssente weeziri. Naye kye yayogera ku nnyina bamujjukiza. Tekikyasobola kukola ki? Omanyi omubanga mwogera ebigambo teweerabira. Gw'okigambye takikola ki? Kyerabirwa mugambi, akyogedde yakyerabira, naye gwe bakigambye takyerabira. Eyo mbadde ku nsonga yakubiri, ensonga ezireetera abakyala okugyamu embuto, kye tugambye nti tahdidi nasal. Abantu abamu balimitinga ezzadde. Ntegerekise. Ekyokusatu, abantu bajjamu embuto olw'okuba bazifunye anna alhamla min azzina, kubanga olubuto lwafunye alufunye mu makubo ga buki
nga bwenzi n'agamba n'abeera ntya n'omwana ono ow'obwenzi, nannyonnyola ntya maama ne taata balabe nti olubuto lwe nnina lwa bwenzi. Ekyo nno kireetedde abaana, naddala abaana ab'obuwala abakyala, olw'okuba embuto bazifunye mu bwenzi ne baziggyamu. Ntegerekise ensonga yakusatu mu nsonga eziggisaamu omukyala olubuto. Njogedde ku bwavu, ne njogera ku kulimiitinga ezzadde, ne njogera abamu batya okulaba nti olubuto lwafunye luvudde mu makubo ga buki, ga bwenzi, lukakkana aluggyemu. N'ensonga endala ze nnannyonnyola mpitirivu ezisindiikiriza abakyala okulaba nga baggyamu embuto. Bannaaye okuggyamu olubuto kiri haramu. Okuggyamu olubuto kiri ki? Kiri haramu. Tuli ffenna? Era okumanya okuggyamu embuto kiri haramu binassi al-Qur'an. Qur'an yekitulaga ne hadisi za Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lw'ezzambi eryeddene, naye abamanyi b'obusiraamu bwe baali boogera ku bwa haramu bw'okuggyamu embuto baakuteekulamu emiteeko ebiri. Olubuto oluggyibwamu ba'da nafkhi ruh, ng'omwana oyo amaze okufuuyibwamu omwoyo. Ne wabeerawo olubuto oluggyibwamu kabula nafkhi ruh, ng'omwana tannatondebwa, kubanga nayogera steps omwana mwayita okutondebwa. Twagamba omwana asooka n'abeera amazzi, ettondo, n'afuuka ekisaayisaayi, n'afuuka ekinyamanyama. Bw'amala okufuuka ekinyamanyama n'ayambazibwako amagumba. Bw'amala okwambazibwako amagumba n'afuuyibwamu omuki? Omwoyo. Olwo olubuto luwezezza emyezi 4 emijjuvu. Ne bamuwandiikako ebigambo 4 bye twayogera omulundi ogwayita. Ennamula y'obusiraamu ku mukyala yenna aggyamu olubuto ba'da nafkhi ruh, nga bamaze okufuuwa mwana omwoyo, haramun biittifaaqi almuslimin. Kiri haramu, abamanyi bonna ab'obusiraamu kye beegattako, illa okuggyako idha kaana hunaaka mubarrirun shar'i, kujo nga waliwo ensonga ey'obusiraamu etunuulirwa, ng'abakugu abasawo nga bakakasizza nti okusigalawo kw'omwana mu lubuto kugenda kukosa omuki? Omukyala. Naye ekitali ekyo biittifaaqi almuslimin. Kyobalaba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yagamba nti yahrum isqaatu alhaml, kiri haramu okukola termination, okuggyamu olubuto, kubanga kiyingira mu muntu asse omwana mu tteeka lya Allah erigamba wa idha almaw'udat su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Abaana abo bwe balibuuzibwa zambi ki eryabattisa, senga mukyala gwe bali kubuuza ekibuuzo bi ayyi dhanbin qutilat, olubuto olwo lwe wayiwa n'oluggyamu n'olusuula kasasiro n'osuula mu ttooyi ne luvaamu, zambi ki omwana oyo yattibwa? Kubanga oyo muntu. Kasita omuntu amala okutondebwa n'afuuyibwamu omwoyo, kiri haramu biittifaaqi almuslimin. Okwegatta kw'abasiraamu bonna nga Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yagaa hadha min alwa'da, ekyo tekikkirizibwa. Wa idha almaw'udat su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat, bwalibuuzibwa abaana abo abaggyibwamu zambi ki lwaki bwattibwa, togenda kubeera na ansi. Ekyo ne kiraga nti isqaatu alhaml ba'da nafkhi ruh, okuviibwamu kw'olubuto, okuggyibwamu kw'olubuto oluvannyuma lw'okubeera ng'omwana amaze okutondebwa, awezezza emyezi 4 emijjuvu, fawuka 4,
ali abaavu wa myezi 4 n'okudda waggulu kiri haramu kubanga kiyingira minal waada. tuli fenna wa idha almawudat su'ilat bi ayi dhanbin qutilat. Bantu bagenda kubeera na ansa ki? Abamanyi ne baawukana ku lubuto oluggyibwamu qabla nafkhi, ng'omwana tannatondebwa, tannafuuyibwamu mwoyo, luli wansi w'emyezi 3, 2, 1. fakhtalafa ahlu lilm fi 3 aqwalin. Abamanyi b'obusiraamu ne baawukana ne balaba endaba za mirundi 3. Minhum man haka bijawazihi, mulimu abakikkiriza ne bagamba ku lw'okubanga oyo tannaba kuba muntu, bwe kiba kisaayisaayi kinyamanyama tondo, balaba nti kikkirizibwa. Ekigambo ekyokubiri man haka bilkaraha, mulimu abamanyi abalaba nga kitamwa okugjamu olubuto wadde terunnaweza myezi 4 nga kitamwa. Ekigambo ekyokusatu wa minhum man haka bitaharimihi, mulimu abalaba nga kiri haramu okugjamu olubuto lwonna kasita amazzi gagenda mu nabaana. Kasita amaniyu spams ayingira mu nabaana, ekyabamanyi kye bannyonnyola nti tekikkirizibwa kuggyibwamu wadde tannatondebwa. Kati kitegeeza nti abantu abakozesa obupiira, amazzi ne gagenda mu bupiira nga tegatuuse mu ki? Mu nabaana, ekyo si kye boogerako. Ng'omuntu bw'anaabeera ne mukyala we ne bakozesa withdraw method, ekyo kyo tekiyingira mu kino kye njogerako. Era withdraw method abafumba ababiri ogikozesa balina okubeera nga basoose gikkaanyaako, so si musajja kufubutukayo bufubutusi ng'omukyala takola ki? Nga takimanyi, nga tategedde. Kubanga amazzi ago gagasa omukyala, gazimba omubiri gwe, galiikiriza nabaana we, galina kye gayamba. Allah okulagira gaveemu gagende mu mukyala, waliwo ensonga. Kati buli ogenda okukozesa withdraw method omala kufuna permission okuva eri omukyala wo gw'olina mu marriage. Era mugikozesa nga waliwo ensonga ez'obusiraamu nga ki? Mwakazaala omwana myezi 3 mutya okubeera nti asobola okuddizibwako. Mukyala ayinza okubeera wa biso nga yeetaaga okuweebwamu space, olukindo lusobole okuguma, ate nga gwe buli ogenda gyali awaka akola ki? Kubanga njagala mukimanye nti buli awasa asobola okuwakisa. Buli awasa akola ki? Awakisa. Era ekigambo kuwasa kiva mu kuwakisa. Abaganda bakifunza bufunza. Luli eddeyo wagambanga nti munnange seeka ngenda kuwasa, otuuse okuwakisa. Kani ne bagamba agenda kuwasa. Wulira waswa, buli awasa akola ki? Awakisa. Mwekiva lwe luganda olutuufu. Naye Abaganda bakifunza agenda kuwasa, amakulu agenda kuwakisa. Very good. N'embuzi bagitwala ku nsajja kukola ki? Kugiwakisa ezaale. Kale kitegeeza bwe wasanga omukyala, Allah bw'aba tageredde nti mugumba, mukole ki? Muwakise. Azaale akole ki? Azaale. Kibategeeza kuwasa, kuwakisa. Baganda baali basajja bagezi, balina engeri gye boogeramu ebigambo byabwe eby'ekintu ekiki? Ekika ekyawaggulu by'ekikulu. Ntegerekisi. Era tosobola kukola invitation n'oteekako ngenda kuwakisa. Oteekako otya? Ngenda kuwasa. Kati ffe abategeera yawo naatuuse okuwakisa. Ayambibweko
ntegerekese afune omuntu naye tosobola kuwandiika bannaye basiraamu b'omuzikiti alidina ngenda kukola ki wakisa olaba discipline ngenda kuwasa ennaku z'omwezi 5 amakulu ayagala kukola ki kuwakisa muntu kale ekigambo ekyokuwasa tukitwale nga kikulu kivaamu ebibala biki bingi mwe muli ezzadde eryo abantu lye boonoona ne balitta ne bajjamu embuto kyeŋŋambye nti abamanyi b'obusiraamu baayawukana ku lubuto oluggyibwamu nga tebannaba kufuuwa mwana oyo mu mwoyo tebannaba mufuuwa mu mwoyo naye olubuto olufuuyiddwamu omwoyo abamanyi b'obusiraamu biijimai lmusilimin baalaba nga kiri haramu era nga kyekigambo kya Sheikh al-Islam bin Taymiya yagaa nti yahrum isqatu lhamli kiri haramu okugjamu olubuto biijimai lmusilimin n'aleeta aya egamba wa idha almawudat suilat biayi dhambin qutilat omukyala buli wajjamu olubuto awa kye bayita ddiya olubuto oluwezezza emyezi eno olufuuyiddwamu omwoyo awa kye bayita ddiya n'omutango ddiya kwe kubeera nga ddiya nga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yalamula buli wojjamu olubuto nga lumaze okufuuyibwamu omwoyo ng'omwana yeetonzeemu ne bamufuuwamu omwoyo owa kye bayita ddiya nga kwe kubeera ama ye muzaana nga mukyala awo abdu oba omuddu makulu ogenda kugula omuddu oba omuki omuzaana n'okusiiba emyezi 2 egiddiriŋŋanye eyo kafaara wabula guli omutango ddiya kye bagamba osasule ekiyingira mu abdu mu muddu oba ama oba omuzaana ekyo kyo kisobola okusonyiyibwa abasika be bani be baganda b'omwana ono oba ntegerekese be baganda b'omwana ono be bafuna ddiya eri mukitegede kyentegeeza baganda b'omwana ono ne taata abaali badde basikira omwana ono gojje mu lubuto for example maama wo alina abaana be yazaala n'afuna olubuto n'ajjamu olubuto olwo lwajjeemu bano abaana baganda b'ono gwasse be baali badde balina okusikira ono ne taata w'omwana bafuna ddiya eyo sente ezo z'oguzeemu omuddu oba omuzaana be balina ozifuna wabula gwe maama tofuna kubanga oli musi era tosika bitegerekese onasse maama ajjeemu olubuto tafuna era bano we basonyiwa kitegeeza omuzadde bw'amala okugjamu olubuto alina okugenda eri abasika bano abaana abaali badde baganda boono n'abasaba bamusonyiwe ddiya eyo baana bange munsonyiwe najjeemu oluki olubuto kubanga be bannannyini mutango be balina okugufuna abasika ye tafuna era ye tasika kubanga musi twayogera ebigaana omuntu okusika kwe kubeera nga akoze eki ngasse kati maama ali mbasse bano abasigaddewo baganda be ne taata be bafuna ddiya wabula ye n'asiiba emyezi 2 senga tasonyiddwa awa ddiya eyo omuddu oba omuzaana n'asiiba n'emyezi 2 mutatabiaini gino emyezi 2 gyo tegimusonyiibwa kubanga eyo hakku ya Allah tevaawo alina ogisigalako omulamuzi w'obusiraamu asalawo eidha n'okumutta oluvannyuma lw'okutta omuki omuntu oba ntegerekese ekyo kiri mulamuzi wa busiraamu kubanga si omuntu ku mulembe gwa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abakyala 2 ntegerekese baalwanagana ng'omu ali lubuto
min kabilati Hudhail, abaali bava mu famire y'Abahudhail. Omu n'atta munne n'omwana eyali mu lubuto n'afa. Nabbi n'alagira onasse asasulire olubuto luli, ntegerekisi awe eddiya ey'omuddu oba omuki oba omuzaana. N'alamula omukyala asse munne attibwe. Oba ntegerekisi bitegerekisi oba nziremu. Abakyala babiri ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baalwanagana min kabilati Hudhaili, mu famire y'Abahudhaili. Kale tugende nti omukyala yali wankima, ntegerekisi, natta munne n'omwana eyali mu lubuto n'afa. Kati Nabbi n'alamula olubuto luno omwana abadde munda asasulibwe. Gwe mutango guli ogw'omuddu oba omuki oba omuzaana. N'amala n'alamula onasse munne attibwe. Kubanga wano tulina abafu bameka? Tulina olubuto olubadde munda ne maama abadde alukoze eki? Alusitudde. Kitegeeza omusajja bw'abeera ne mukyala we awaka ng'omukyala ali lubuto, n'amukuba n'amugyamu olubuto, olubuto ne luyiika. Aba basajja bangi abakuba abakyala nga bali mbuto, n'amukuba silaapu, n'ayiwa amalusu, n'amuzzaako eno, n'ayiwa kafeke. Kakkana mukazi wattu akoze miscarriage. Lubuto lukoze eki? Gwayiye olubuto lw'omukyala wadde togenderedde kuyiwa lubuto lwe, naye nga gwofuuse eki? Ensonga olina okuwa omutango n'okusiiba emyezi 2 ate mutataabiaini kajiddiringanya. Oba ntegerekisi, guno omutango gw'owadde toliiko, kubanga anta katil, osse asse tasikira gwasse. Kitegeeza ekigambo ky'okugyamu embuto kyakabenje. Kiriko omutango, kiriko obusungu bwa Allah, kiriko n'omulamuzi okukulamula nti osobola okuttibwa kasitotta omuntu ng'amaze okukola ki? Kitegeeza buli wojjamu olubuto ng'omwana atondeddwa oli ku muntu, era amateeka gakulamula. Ogwo nno gwe mutango gw'omuntu. Kullu man asqata alhaml, buli yenna ajjeemu oluki n'akola termination. Nayogedde engeri abantu gye bajjamu embuto. Olwaleero abakyala abasinga bakozesa buweke, olwo bwe bayita after morning. After morning mbumanyi? After morning bw'empeka abakyala ze bakozesa, ekiro abeera mu kikolwa naawe ne mwegatta. Kati ku subuhi n'amira obuweke ne busaanuula amazzi g'obadde wamutaddemu, n'atatawaana kufuna luki, bo babuyita after morning. Kyala bagezi. Era omulaba oluusi ayingira mu bikunta asoose bukubayo. Ntegerekisi, abamu abawala abakozesa ne mu haramu, abagenda n'abasajja n'amusuza, balina busime bayita 24/7. Alina obuumirira mu ssaawa ezo nga tezinaba kuyita, kabe kasinge tafuna olubuto. Kyova olaba abantu balina okumanya akabenje akali mu nsonga eno. Bitegerekisa ebyo mukimanye nti ensonga y'okugyamu olubuto nsonga ya kabenje ezikiriza umma, nga bwe twayogera nti eyinza n'okuviirako omukyala okubanga obulamu bwe bukola ki? Waliyadhu billah. Ate omulembe guno abasajja nabo beetabye mu kugyamu embuto. Kiri kyenjogedde, omutango gwawa n'omusawo ayambyeko. Ntegerekisi, ayingira mu mutango gwenjogedde. Bw'obanga gw'oggisaamu abantu embuto, fanta kaatiro oli musi. Mukyala najja nga obakuulamu bukuuzi mbuto, owaddiya ow'omutango, n'okusiba emyezi 2 egiddiringanye. N'omulamuzi w'obusiraamu, tubeera mu nsi ey'obusiraamu,
asobola okukulamulako okole ki? Ottibwe. inna alladhina yas'auna fil ardi fasada yuqattalu, abasaasanya mu nsi obwononefu battibwe, au yusallab, bo bateeke kalabba, au tuqatta aydihim wa arjulu min khilaf, babatemeko emikono n'amagulu nga babyawudde, au yunfau min al ard, oba okubawaŋŋangusa bave mu nsi baleme okusaasanya obwononefu. Ekyo omulamuzi w'obusiraamu alaba kiki ekisaanira mu kiseera ekyo. Suratul Maida. Suratu ki? Suratul Maida. Ntegerekisi aya yakumeka tulojja gisoma ofune n'empeera. Ekirala njagala kuyingira mu ahkam aljanin, ennamula z'olubuto oluvuddemu kabla 4 ashhur, nga terunaweza myezi emeka. Fala yusamma, olubuto senga luyiika, muwulirize nnyo, katugenze abakyala wano muwulirize nnyo era muyambeko bakyala bammwe. Senga omukyala akola termination wansi w'emyezi 4, tegeeza najjamu olubuto nga terunaweza myezi 4, olwo olubuto oluvuddemu, oyo tabalibwa nti mwana, era tekituumibwa linnya kisaayisaayi. Walaysa lahu aqiika, era ekyo tekisalibwa aqiika. Innama la aqiika, aqiika esalibwa n'okutuuma omwana erinnya liman sakata fil khamis, senga olubuto luba luwezezza emyezi 5. Bwe luvaamu kikkirizibwa okulutuuma erinnya kubanga oyo muntu, n'okulusalira ki? Aqiika kubanga oyo muntu. Kasita lumala okufuuyibwamu omwoyo, muntu yennyini ne bwe kuba kumusaalira, bamusaalira, bamunaaza era bamuziika. Bitegerekese ebyo? Naye kiri ekivuddemu nga tekinnaweza myezi 4, oyo si muntu, kisaayisaayi, ekinyamanyama. Ekyo bakiziike wonna we baziise. Oba ntegerekese? N'abakyala bakikola ki? Bakiziika oba ne bakisuula somewhere, kubanga si muntu. Naye twogera senga olubuto luvaamu nga luwezezza emyezi 4, luyingidde emyezi 5, oyo aba muntu, omwana bamutuuma erinnya, wadde luvuddemu ng'omwana mufu. Njagala munkootinge bulungi. Omukyala buli wavaamu olubuto, wadde omwana mufu, ng'omwana oyo abadde amaze okufuuyibwamu omwoyo, oyo omwana kikkirizibwa okumutuuma erinnya, n'okumusalira aqiika, n'okumunaaza, n'okumusaalira, n'okumuziika we baziika abasiraamu. Kubanga muki? Liannahu adamiyun, muntu ali complete, era agenda kuzuukizibwa ku akhira kubanga muntu. Naye kino ekivuddemu eno myezi 2 lubuto ne luyiika, ekyo kisaayi, era ekyo tekikugaana na kusaala na kusiiba. Era omusaayi ogwo oguvaamu mu mukyala olubuto oluyiise nga terunnaweza myezi 4, eyo si haidi, wabula yu'tabaru dammul istihada, musaayi gwa istihada ogw'ekyalaalo. Ow'ekyalaalo beegatta naye. Bw'oba oyagadde baagaana kwegatta nawaaki? Bw'oba oyagadde, sibagambye nti kyatteeka kuba omulwage seeka yatugambye sinabatuma kwegatta, wabula nze nnyinnyonnyola amateeka ga buki? Ga busiraamu. Owa istihada kakiringa omukyala bano abakozesa empeke, famire ki? Buli kiseera tava muki? Tava mu gundi ezo, mu kasanvu, okayise kasanvu bwe bakayita. Baayi bw'aba amwetaaze, bw'aba bwetaaze nga tolinaamu mutima, tolina break, you go. You go. Gwomanyi.
naye kati kyova olaba wali emigaso gy'okuwasa asukka ku ki ono bw'olaba nga agize avudde ku mugendo ow'ettaka awalala. Naye olina omuntu buli mwaka buli kiseera myezi 5 myezi 8 musaayi gumuvaamu. Ntegerekese awo we nabagambira nti omusajja yenna alina omukyala atya kiikyo akuna bwa wa amma ma yasqutu, buli lubuto ma yasqutu oluvaamu. Ntegerekese firabi ku myezi 4 myezi 3 hadha laysa lahu hukmu, olwo terubalibwa nti oyo muntu. Ntegerekese wabula senga olubuto luvuddeyo ng'omwana amaze okutondebwa, aliko amagulu, aliko emikono, ennyindo kweziri, amaaso kwegali, kaitabanyana lahu fihi sifatin adami, ebitende ebiraga nti muntu bikoze eki birabika. Tuli fenna abamanyi bagamba yakunu li ummihi hukmu nifas, oyo maama we abalibwa nti omusaayi ogwo gwa nifas. La tusalli wala tasum, maama tasiba era takola ki tasaala. Kasita omwana aba amaze okukola ki okutondebwa, kitegeeza abakyala mubayambeko, waavaamu olubuto lwa myezi 2 mwezi gumu, kitegeeza akola ki kitegeeza akola ki asaala era akola ki asiiba, kubanga ogwo omusaayi si gwaki si gwa nifaasi. Ogubalibwa ogwa nifaasi ye mwana okubanga amaze okukola ki okutondebwa lususse emyezi 4 lulimu 5 n'okudda waggulu. Tuli fenna tugambye olubuto olwo luvaamu ng'omwana amaze okutondebwa, kikkirizibwa omwana oyo okumutuuma erinnya n'okumusalira ki akiika, newankubadde ng'omwana avuddemu nga mayiti nga muki nga mufu, bamusalira akiika era ajja kuzuukizibwa ku lunaku olwaki olwakhira olw'enkomerero. Tuli fenna basiraamu, nsuubira ebisinga ku baana abo mbyogedde. Singa olubuto luvaamu mukyala akola ki, ddi lwasaala, ddi lwatakola ki, ddi lwatasaala, maze okulaba nga mbinnyonnyola. Tuli fenna ogwo omusaayi oguva mu mukyala nga tannakola ki, lubuto terunnaba kusukka myezi 4, yusamma dammul fasad, musaayi mukyafu buki bukyafu, so si gwa haidhi, so si gwaki si gwa haidhi. Era tusalli wa tasuumu, omukyala asiiba n'okusaala akola ki asaala. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atukuumire bakyala baffe okulaba nti tebakola kikola ekyo kyakujjamu mbuto. Kino ekigambo njagala nkisome, bantu abamu bayinza okuba bampulidde bubi, manyi abamu balowooza twogera byaffe. Sheikh Ibn Baz alayhi rahmatullah yagamba bw'ati, amma in kana damman, olubuto eruva mu mukyala nga musaayi, lam yatabayyan fihi shay'un, nga terulaga kutondebwa kwa mwana, tekuli magulu, tekuli nnyindo, tekuli mutwe, qita'atu min al-lahmi, kinyama buki bunyama, fahadha dammun fasid, omusaayi ogwo mukyamu bukyamu. La tada as-sala, tegugaana mukyala butakola ki butasaala, wala sawm, wadde okusiiba, wala tahrum ala zawjiha, era omukyala oyo tali haramu eribba. Ako kenjagaddemu, tali haramu eriki idha kanat lahma, bwe kibanga ekimuvuddemu kisaayisaayi ng'omwana tannaba kutondebwa. Lubuto luyise lwa myezi 2, abadde n'olubuto lwa mwezi gumu ne luyiika, ekyo omukyala tekimugaana kusaala wadde okusiiba, era tabeera haramu eryani eribba, kubanga ogwo omusaayi si gwa nifaasi. Samba naye bw'oba oyagadde.
tuli ffenna bw'oba okoze eki akati kino abantu abamu bayinza okukiwulira nga kisawundinga bulala. Sheekh ate ne weewuunya waliyo abasajja abakozesa abakyala nga bali mu haidhi mu musaayi gwennyini Allah gwe yagaana ate ne beegatta nabo. Ate kati bwenjogera bino ayina abanga avuddemu olubuto n'avaamu omusaayi ate n'ogenda ate abala bagendayo mu musaayi omukyafu Allah gwe yagamba nti mukyafu, beegatta nabo. Omukyala buli weegatta naye ng'ali mu haidhi, ekisookera ddala oyinza okumulwaza enseke, kiyinza omuviirako okulwala kansa. Ekirala abulwa buleeki. Abulwa ki? Buleeki. Guno omusaayi Allah agufulumya olw'obukyafu gufulume ate era baguguzzaayo. Ekirala ekyokuna waliwo omutango gwowana gunnyonnyola. Omusajja senga yeegatta n'omukyala ku haidhi era beba abakyala bosanga tebalina buleeki biseera ebimu nga bafuuyisa ne ku buliri. Musulo gumuyitamu buki? Buyisi. Oli attunka n'omukyala, omukyala alemedde seeka, omukyala mukulu alina n'abaana basatu naye akyafuka ku buliri. Oluusi yakozesebwa, abasajja ne bamwonoona, omusajja n'amwonoona ng'ali mu nsonga. Omukyala bw'abeera mu nsonga muleke, nga Allah bw'agamba nti fa'tazilu nisaa fil mahid. Bw'oba olabanga amaddugu mangi, obwagazi bwe buli waggulu, kikkakatako okuwasa omulala. Bw'oŋŋamba bw'amba sirina busobozi siiba. Bw'oŋŋamba sisobola kusiiba, ekikuwaga kigambe kikkakkane. Ate waliwo amagezi amalala. Kati nkugambe nti genda eri omukyala, gumiikiriza, tolina bugumiikiriza, wasa. Tosobola kuwasa wakubiri, tolina busobozi, siiba. Seeka ate sobola kusiiba, nina alusa. Ekikuwaga kigambe nti please cool down. Kola ki? Kakkana, kiyiweeko amazzi. Nga mulimu abasajja abali obwagazi buli hayi, ye buli waabeera ayagala kubeera nga abeera n'omukyala asamba, azannya. Tebolaba amakkati ago gabasudde awabi. Era amakkati ago tuli ffenna Middle East yaleetedde n'abakyala okugjamu embuto. Middlefield, yes. Yereetedde abakyala n'okugjamu embuto. Tweyanza nnyagi kiguli. Tegerekisi. Ayo Middlefield eyo yereetedde n'abakyala okugjamu embuto. Buli kiseera bazannya kapiira bw'afuna embuto ate bw'azifunye maharaamu n'ajjamu embuto. Atamanyi ali ku zambi. Kyala bw'ajjamu olubuto alina okwenenya eri Allah n'okuyitiriza okukola istighfar. Bannaye maze okunnyonnyola. Omukyala bw'aba ajjemu olubuto, amateeka g'Obusiraamu engeri gamufuga. N'omutango gwawa. Abakyala mubayambeko, mubasaliremu obutambi buno bubatuukeko. Basobole okutegeera akabenje akanene akali mu kujjamu embuto. Abaana baffe abali mu masomero. Seeka mmwe basawo. Olwedde eddwaliro lye nalaba era ndimanyi liri awo waffe Kyengera. Omukyala oli mulokole. Mulokole si musiraamu. Tasobola na kuguza mpeke ya kujja mu lubuto. Tasobola. Aga eddiini yange tenzikiriza. N'okutunda obupiira tabutunda. Tabutunda. Naye osanga abasiraamu nga musawo nga mukukuulamu embuto alugjamu. Naga oyo talemererwa n'olw'omusanvu alukukuulamu. Najjamu omwana n'amutunuulira wali ng'omwana amutunuulidde bw'ati naye ng'amukuddemu. Otta muntu. Olina okuwa ddiya omutango n'okusiiba emyezi 2 egiddiriŋŋanye. Kigambo si kyamuzanyo. Naawe gwe bakuddemu olubuto osanga omukyala ajjamu olubuto. Abamu bajjamu olubuto abakyala baawa amugobye. Kasita omusajja atalako omukyala ng'ali luki? Omukyala yeekyanga. Sijja na kumuzaalira. N'olubuto sijja kuluzaala. Kandujjemu. Ensonga nabadde njerabidde mu nsonga ezikisaamu abakyala embuto. Be basajja ogoba abakyala nga bali lumbuto. Naga kandujjemu. Sijja kuluzaala.
ntegerekisi sijja kubonaabona na kisajja kino. Abamu abakyala akupima mbu n'atunula mu future yo nga tolina agoyo tebasaana kumuzaalira baana basukka kuomu, talina busobozi. Olumu olwokubiri wekaba n'alujja mu future ye mbi nnyo. Gwatunula mu future oli Allah kumanyira bantu. Ntunudde ngeza okulaba seeka nga future ye ntono. Lwaki wamufumbirwa? Allah yatunula ebiri muki? Gwe omukyalo olaba otya future y'omwami nti talina? Bane sente Allah azireeta bulesi kiseera ate n'azijjawo. Olwaleero gwe gwolaba mbu alina future olw'okuba sente azirina, enkya takola ki? Ebyo biri mu mikono gya Allah. Muleke kunyooma basajja mbw'otunudde mu future yo olengedde nga talina lugendo. Olukuwa olubuto n'olugjamu. Musango eri Allah. Olina okuwa ddiya gye njogeddeko, omuddu oba omuzaana n'okusiiba emyezi 2 egiddiriŋŋanye n'omulamuzi w'obusiraamu okukulamulako ttibwe kubanga osse muntu. Osse muntu. Mbawadde hadisi nabbi gye yalamula ku bantu abaalwanagana n'omukyala nga ali buto min kabilatu Hudhail. Oli natta munne. Nabbi n'agamba olubuto lwe bajjeemu balusasulire eddiya. N'onasse attibwe. Asse omukyala ne batta n'omwana abadde munda. Ntegerekisi. Naye abakyala bajjamu embuto ng'atunulira omwami mbu talina future. Mwe abatunuulira future mwe Allah, mwe mulina entegeka ya Allah. Ntegerekisi. Kubanga bw'otunulira abasajja abo bonna abatuuse ku buwanguzi be muyita abagagga basoose kubona abamu batundanga mpuuta, mukene, ekyayi, ngege, nga basala busazi ngege nga tesinazize jamu ebiviiri nga gwe mulimu gwe. Abakyala abaye baba kubaddukirako mu stage eyo. Olwaleero kati be bayita ate nga babagamba somesa eggwanga omuntu agaggawala atya. Wabulayo omukyala olukulaba naga nti tolina future. Naddala otunulira otya abavubuka nga bano ba boys child abakyali abato noga talina future. Omuntu Allah gwakyasobola n'okuteeka ku nsi emyaka 4+ noga talina future. Omanyi emyaka 4+ Allah kyategese mu maaso eyo. Naye olufuna olubuto n'alugjamu. Saagala kubasabira nti buli ajjamu Mungu amukole ki kisobola kibasabira. Naye nsaba Allah abalungamye buki? Bulungamye abantu bamanye nti akabenje k'okujjamu olubuto kabenje kanene. Ntegerekisi. Allah okuwa omwana kirabo Sheikh mulimu abatamulina nga bamunoonya. Abamu balinnya nnyonyi. N'agaka ngende ku Kaaba, n'agenda ku umra, n'agenda mu hijja. Asaba Allah amuwe omwana. Ate laba gwe Allah bw'akuwa olubuto, laba Allah bw'ofuna olubuto n'olugjamu. Noga aluveemu. Kasajja ke nafumbira future yako nafu. Tekalina makulu. Ate abakazi bansobera ab'ennaku zino. Agamba akasajja tekalina makulu ate tavaawo. Ate waali aga tekalina makulu ate waali. Ekyo kye kisinga okumalako egundi. Nempulira nga njagala nzijemba basikireyo busikizi. Ogegenda. Ogirega otyo omusajja nti tekalina makulu tekalina future ate ng'oli awo. Mwaka ku mwaka n'akutulugunya. Ate agamba tekalina makulu ate waali. Ate atalina makulu weesibako waaki. Tusaba Allah akugumye. Waliwo ebigambo ebimu bye tulina okusaba Allah abakyala babyogere nga tetuwulira. Kubanga oyinza omugwa mu bulago. Kuba okulira obuuza omukyala aga nti natomera. Oga nti ate baganda bange abasiraamu temulowooza nti buli mukyala ekigambo kyafulumya nti aba takitegeera. Kiba kiva ku mutima. Era bw'ayogeranga nti yatomera siriikirira. Okitwale tolowooza nti akyogedde bwogezi. Kiba kiriva ku ki? Baganda natomera aba
aba akitegeeza. Ono ndiwo lw'abaana aba akitegeeza. Tulowooza mbu ayogera mu bwogezi natomera. Ntegerekese. Kale saba Allah atuwe abalutuluŋŋamiza abantu abo baterere ku manhaji ki entuufu. Njagala kumaliriza nga bategeeza nti essomero lyaffe erya Salifa Islamic Day and Boarding Primary School twetaaga abaana tukyali gye sitalinga. Education ennungi, empisa ennungi, ensoma ennungi n'endabirira ennungi. Salifa Islamic Day and Boarding Primary School Empigi Boza ku 0701 32 74 64 ne 0706 33 23 61. Buli musiraamu atusakireyo omwana. Bw'oba tosobodde kutuwa mwana tusakireyo omwana. Baganda baffe ba sisters baffe abali eyo. Tulina omuganda waffe omu alebeera nnyo ku mikutu gyaffe kuno atera n'okukozesa erinnya omuyizi wa Sheikh Bosa. Mutuyambeko tunoonyeza abaana. Bw'oba tolina baana gambira ku munna alina azadde nti mwana mutwale ewa Seeka amusomese. Tusobole okufuna abaana tubateekemu obusiraamu. Naffe kye tuli bwe tuteeka abaana baffe ne tubateeka mu busiraamu tuliva ku nsi kuno nga tuli baki bamativu nti eddiini ya Allah waliwo abajja gikola ki ogisomesa n'ogiteeka mu nkola. Bwe bulumi bwaffe. So tubeere nga tusaka abaana. Kyenjagalayo okusembya nabadde mu kuziika nga tuziika Haji Nganda Ebijaaba taata wa Honorable Ssemujju Nganda. Nendaba ekikolwa ekyanneewuunyisizza kyenjagala nga baneko nammwe. Natuuse ku ntaana ne twagala okuwabula ku baziisi. Nensangako abavubuka ababuze abalimu ebikolwa eby'obubuze eby'ekisuufi. Ne baŋŋaa Seeka ono toyogererawo. Gw'okoma eri ku mitimbagano gye tukuwulirira. Naye wano mu kitundu wano muwalimu waffe Diriisa ajja kumala kufa. Tubeeko omulala yenna gwe tuwuliriza. Gwe tokola ki? Tobaako kyoyogera. Engeri gye baŋŋambye nti bampuliririza ku mitimbagano era kampite ku mitimbagano basobole okumpulira mbategeeze nti enkola gye mukolamu ey'okusiiwuuka empisa nga baseeka bazze mu kitundu okubawabula ku mateeka g'obuki g'obusiraamu ekikolwa ekyo mu kikomye. Tosobola kuziika ntaana n'ogituumiiza bw'oti. Nabbi yagambye entaana y'omusiraamu luki luta. Naye abavubuka bakoze effujjo nga tebagambwako. Yoga Seeka gwe tukumanyi nnyo ku mitimbagano. Naye wano Ebijaaba muwalimu waffe Diriisa yafuga alimala kufa. Tubeeko omulala gwe tuwuliriza. Obwo obulwadde obuli ku kyalo okwo bunene. Era nkubira omulanga aba Akida wala baganda baffe abasomesa emisomo gya Akida. Ayo wali ejjana. Eddaruso ejja mu giteeka awo. Kyazanga mufu n'ebitundu ebyetooloddewo. Waasigala bantu ba Lubatu abaali n'omulamu ate bali mu Kampala. Naye ekyalo kiki? Kifu. Okugamba nti Seeka takkirizibwa kwogera. Okugyawo nga mwalimu Diriisa amaze kufa. Ekyo nakyewuunyiza nnyo. Naye Allah yankoledde ekyamagero ne wabeerawo eyakwatibbwa ensonyi n'angamba Seeka yogera. Ne njogera ku ntaana ng'ate nze nsembayo. Sitera nnyo okugyayo bitiibwa byange naye kyampaliriza okubagamba nti nze gwe mujooga gwe mutaagala kuwuliriza amateeka g'obusiraamu nze nga vunaanwako. Sobola kulaba nga mukola ensobi n'ensirika buki busirisi ate olwamaze okwogera ne banneetondera.
naye abantu b'ebijaaba kyazanga waliwo obuki obulwadde weetaagawo ddala sagaggadde ate nga ya akiida. Eyo darusu bweneeyimirirawo nze omu ku bajjo gifujjiriramu emmere abantu gye banaalya olw'obulwadde bwe nalabye obunene obuyitirivu. Tosobola kunyooma baseeka ng'ate bavubuka ababuze abali ku ntaana bye bakola tebabikola ki? Tebabimanyi. Wenjagala n'okutegeereza abaziisi tuyimirirenga ku ntaana paka nga tukakasiza nti munnaffe ettaka likoze ki? Tusobole okutereeza ebiki? Ebikyamu. Naye abantu olukoma mu kidaala abakungu ne baseeka abanene simanyi ab'amatwale ba disitikazi tebatuuka ku ntaana. Bo nga balinnya mamotoka nga bagenda. Bane tubeere ku ntaana z'Abaganda baffe. Ate era Nabbi kyatuyigiriza. Ettaka limale okuggweera ku munno muyimirirewo akaseera mumusabire Allahumma gfir lahu Allahumma thabbitu. Mukakase nti bamuziise mu nziike ki? Naye tugenda ne tulekera abavubuka olw'okuba balina amaanyi agatiiyo ebiki? Bamala gakola bakola fujjo. Twali era ewa Seekankatali effujjo lye baali baagala okuleeta. Namala kulengera musirikale wa Katikkiro ow'emmundu gwe nayita n'akanga ku baziisi. Era natuuka n'okubagamba basiraamu mubadde ki? Ne mutuuka nga temusobola na kuwuliriza Seeka nga tumala kuleeta wa mmundu abasirise. Naye nga amiru umma aleekaanye nabo nga tebakyamuwulira. N'enzigyayo eddoboozi nga tebawulira. Paka lwe nalaba omusirikale wa Katikkiro wa Buganda. Oyo omusiraamu yani Katikkiro deputy. Si ye Twaha muganda waffe Twaha Kawaasi ne mugaa tuyambe otuwe ku musirikale. Omusirikale yamala kukwata mmundu bw'ati n'embooko ne batereeza ku ffujjo. Naye baseeka tebaba kubaawo. Ye message yange egamba bwe tubanga tuziika abeeyita baseeka abantu b'obuvunaanyizibwa mu ddiini muyimirirengawo ku ntaana mukakase nti munnammwe gwe baziise musiraamu munnammwe aziikiddwa buki? Muleme kulekera olw'okuba bakanyama bamanyi bayoola ettaka batiiya tebakoowa ne bakola n'ensobi bamala gateekako buli kye bakoze eki. Ettaka ne we liba lisigaddewo wali kasita entaana ewera oluki si tteeka nti lirina kuggweera ku ntaana. Abalijja okutoola salaamu bwe baliraba nti likoze eki esse nga bakola ki? Nga bongerako. As simple as that. Naye abavubuka batuuse ogamba eno ye riziki ye. Musajja gwe bateekako ettaka wa kitiibwa famire ye ya kitiibwa oyagiŋŋanda eyagiŋŋanda eddala mpozi ani ajali ŋŋanda. Naye abavubuka bali ku ntaana bakola ffujjo. Naye Allah yampadde neŋŋa baasi kambayiseemu eggaali wano banga waliwo eyakwatibbwa ensonyi se wabadde baŋŋaanya okwogera aga gojja kwogerera eri ku mitimbagano egye tukuwuliriza. Naye wano tobaako kyoyogera. Bwatuuse n'okuvaamu ekigambo ekigaa nti abatabuliiki bagende, abatabuliiki batuviire, ffe twekolera omulimu gwaffe, lino ttaka lye riziki ye. Baziika tebalina mpisa. Naye nabage nti abantu b'ebijaaba mubeere n'empisa. Nze temummanyi nembeeyanjulira nembagamba mugoberere Nabbi nga mukola ki? Nga muziika. Naye obulwadde buli awo dalasa gaggadde yeetaaga awo. Obwo obulwadde bw'amaanyi obwetaaga okujja. Abantu okutuuka ku ddala mbu balina Seeka yekka omu alimala kufa. Kati oyo ne bw'abatomeza ne bw'abagamba ekitali kya Nabbi ne bw'abagamba byayagala bye bakola ki? Kullu ma dabba mwalimu waabwe agambye. Saba Allah tuwe okutegeera n'okumanya bantu b'ebijaaba message eno ebatuukeko. Engeri gye mwange nti mumpuliriza ku mitimbagano kwe kusalawo era mpite wano musobole ogiwulira ekikolwa kye mwalaze mu kuziika mukadde waffe Allah amusonyiwe amusaasire si kituufu era si kya busiraamu era tekiraga mpisa na kuwa bantu kiki? Kitiibwa. Subhanakallahumma bihamdika
أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. Welcome to Tamai's International Schools. Tamai's Junior School in Uganda has opened another branch in Rwanda called Tamai's International Academy, a day and boarding secondary school located in Musanze, offering a Cambridge International program. Located in a beautiful, cool environment founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamai's International Academy aims at producing practical skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us at Tamai's International Academy. We make your child's dream a reality.